Sure, Ojirabiotya. Banange show is so amazing. Everything is in place. Never Zakatonda for this day. Yes. Ne team Aziz and all the sponsors, we thank them a lot. Great moments. Everybody who has put a lot into the show, we do appreciate them. Akabuliro kabadde kangi obadde wabulira wa? Mbeerayo nga tubadde tukulaba ku mutimbagano. Mutimbagano ki? Instagram awo. Instagram yo mbeerayo naye emitimbagano emirala ngezaako naye Instagram yo mbeerayo. Naye akabuliriro kabeerayo tukuza baana. Abasajja bakulu, mukyala mukulu, tulina okubanga we have to concentrate. Abasinga abadde bagamba oba mu Uganda wava namu nga toli wakudda kati. Naye nga mbeeramu. Ojja n'oddayo mpola mpola. Mbeeramu nga tuli mu obumonde. Obumonde mbulumira wa Dubai. Tubulimireye Kabaale. But then we still have businesses in Dubai ezitambula. I'm into shortlets as Airbnb. I'm a host. Me and my brother, we are partners in Dubai. Brother wange yoyo mwami ali awo. Ono yennyini. We tukalabya emirimu eyo. Kati mbeera mu shortlets tupangisa apartments tuyina in different countries nene Uganda twazirese. Tubeera mu shortlets as a daily, weekly ne monthly. So that's what we do. Mbeerayo munange makindi. Akabuli abantu bayogerawo ebigambo nti oba omukyala yanooba n'alekawo amaka naye leero kibadde kyanjawulo nnyo okukulaba ku share. You know, this is a special day for Aziz, you know. Ate n'ekirala, this is my very first interview. Sibeerangako mu interview mu bulamu bwange bwonna. Yes, it's not because they don't want to interview me, but I really don't like it. Kubanga I'm here kubanga gwe yegoye ongambye wagala kwogera nange and I appreciate that exactly. Ate n'ekirala lunaku lunene ku taata w'abaana and nange ndi happy. Why not? I mean, both able to express ourselves. Enkolagana ekyalinga oli oba mwasigaza taata na maama? Enkolagana sisuubira nti yali evuddewo naye mawulire twavaamu, which makes a lot of sense right now. Does that make sense? Yali mwatambula nga wena nagamba naye no couple balunzi bonna beeyagala. Twali bato n'ekirala ate banaani agenda obeera nabo abaana. Kati esagaza wafuuka maama we waka. Obulamu bulungi. I appreciate God for that. I'm healthy, my babies are healthy, Aziz ali healthy, my parents are healthy. Kubanga mu bulamu buno olina okusooka okubeera healthy. That is number one. N'ekirala n'okuteekako ebirala ebigenderako, you know, and I appreciate God for that. Ekyo kye kisinga obukulu. We are okay, we are healthy, we are living, we are enjoying life, and I'm okay. Yes. Ngomanya abaana bennina. Nina abaana bameka? Balinga basatu. Nina abaana basatu. Nina abalenzi babiri n'omuwala omu. Tebamala. Ate taata waabwe waakuna. Olina okumulabirira. Naye abamwana nti kati obeera na basatu n'ongerako mu baba bana. Kale toyanza nnyo maama. Kale mukwano. Thank you.